Weewaawo ntendeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange okubanga tukyasobola okubanga twatula nti Yesu ye Mukama. Amanya nga bulijjo mazima Kenneth era nga njagala okulamusaako gwenna muganda wange atwala eddaala ery'okubanga weekuumira ddala mu byawandiikibwa okubyekkaanya. So naku olwe tugenda kubanga tweyongera mu kitabo kyaffe kino eky'Abefeso essula essookera ddala, wabula tugenda kubanga tutunulira leero olunyiriri olw'amakumi 20 wansi w'omutwe ogugamba nti amaanyi ga Katonda mu kuzuukira wamu atera ne mu kutuuzibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amaanyi ga Katonda mu kuzuukira wamu atera ne mu kutuuzibwa kwa Kristo Yesu. Tugenda kubanga tutandikira ddala mu lunyiriri olwabiri nga tulusoma nga enkola yaffe bweri, kubanga twalagira ddala nti omubuulizi yenna talina kyakwogera wabula ekyo ekiri mu byawandiikibwa. So engeri ennungamu eyo sooka okubeera nga tusoma ekyawandiikibwa, olwo ne tutandika okubeera nga tutwala eddaala erigenda ddala mu maaso n'okuba nga tutegeera amakulu agali emabega w'ekyo ekyawandiikibwa. Bw'oba osomye okuva ku lunyiriri lw'19 egamba nti era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eriffe abakkiriza bwe buli, ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola. Olwabiri, ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu. So olunyiriri olwo lwe njagala tubeere nga tumenyaamenyamu okubeera nga tusobolera ddala okuba nga tukola tutya tulutegeerera ddala. Ensonga gye tugenda okuba nga tutandika nayo y'ensonga egamba nti ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu. Ensonga esookera ddala gye njagala tubeere nga tukola tutya tutegeera. Ensonga ey'okubiri gye tuyita n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo. Ey'okusatu mu bifo eby'omu ggulu. So zezo ensonga ez'emirundi esatu ze njagala tubeere nga twekkaanya waneeno mu ssuula esooka olunyiriri olwabiri. Jjukira bulungi bwe tuba tutandise n'ekitundu kyaffe ekisooka ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza okuva mu bafu, kikulu nnyo okubeera nga tutegeerera ddala nti ekyawandiikibwa kino kye tuli otunuulira era kisigala nga nakyo kikyali wansi wa ekitundu kye tugenze mu maaso n'okuba nga tugendera ddala mu maaso n'okunnyonnyokera ddala ekirimu essaala eya Pawulo eri Abefeso oba ekkanisa ey'Abefeso. Pawulo mu kumanyira ddala obuzito obw'ensonga ekwata ku kifo kyaffe mu Kristo Yesu, mu nnyiriri 17 Pawulo yasabira abantu bano eri Katonda okubeera nga baweebwa omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa bategeere ddala Mukama Katonda waffe. Era twalambika bulungi ensonga ne tulaga nti omwoyo w'amagezi si ye mwoyo omulala wabula ye mwoyo omutukuvu oyo agendera ddala mu maaso n'otuggulawo endowooza zaffe okubeera nga tusobolera ddala okuba nga tutegeerera ddala obukulu obw'ebyo ebyawandiikibwa. Mu nnyiriri 18 tulaba nga Pawulo yagenda mu maaso n'okusaba era yatandika asaba nti endowooza z'Abefeso ziggulwewo bategeere ebintu eby'emirundi ebiri. Ekisookera ddala okumanya essuubi eryo lye baali bayitiddwamu n'okutegeera obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwa Katonda. Mu lunyiriri lw'19 twalaba nga Pawulo anywereza ddala mu ssomo lyaffe lye twasembayo okuba nga tukola, nga anyweza ensonga eyazingiramu n'okuyaayaana kwe okuba nti yali ayagala Abefeso bategeere ddala obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda bwe bwakozesebwa mu kubanga baaleetebwa mu kulokolebwa, oba amaanyi ago okubanga ge gamu agakyagenda mu maaso n'okukolera mu bo bonna abakkiriza. Era twalaga nti amaanyi gano ga nkizo, tegaziyizibwa, tegaliiko kintu kyonna kisobola kuba nga kikola kigakomako. So n'olw'ensonga eyo nga tumaze otunuulira ebyo twasooka okulaba luli, kansuubire nti bituteeseteese bulungi okutegeerera ddala kaakano ensonga eri mu maaso gaffe. Bw'oba otunuulidde olunyiriri olwabiri n'olwekkaanya bulungi ojja kizuula
nti olunyiriri olwabiri lugenda ddala mu maaso n'okubeera nga lugaziiza ddala ensonga Pawulo gye yali atandise mu lunyiriri lw'19 bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga akola wamu ate era n'okuyaayaana kw'Omwoyo Omutukuvu eyali akolera mu ye okulagira ddala obukulu obw'amaanyi agasinga ennyo aga Katonda nga bwe gaali ensonga enkulu eri obulokozi bwaffe oba okubeera nga tukyusibwa. Nti era amaanyi ago ge gamu ge gaatandika ate era ge gatwaniridde era ge gagenda n'okola ki okutuukiriza omulimo gwonna. So mu lwabiri wano Pawulo agendera ddala just mu maaso n'okunnyonnyolera ddala nti amaanyi ago ge gamu agaali ensonga enkulu ennyo eri okukyuka kwaffe oba okukyusibwa kwaffe okuva mu kubeera nga twalina emitima egy'obujeemu ne tuteekebwamu twalina emitima egy'obujeemu nga gy'emitima egy'ejjinja ne giggyibwamu ne tuteekebwamu emitima egy'ennyama. Pawulo anyweza alaga nti amaanyi ago ge gamu mikwano kaakano agakolera mu mmwe ge gaali emabega w'okuzuukizibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okuba nti agenda mu maaso n'okwambusibwa wamu ate era n'okutuuzibwa. Okuzuukizibwa okwa Kristo Yesu, okwambusibwa kwa Kristo n'okutuula. So omuntu asobolera okwebuuza ensonga enkulu eya Pawulo yeeriwa mu ebyo byonna by'ayogera. Kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti Pawulo ku nsonga yaffe esookera ddala bwe yagenda mu maaso n'okuba nga anyweza ng'agamba ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu. Pawulo agenderera okunyweza ensonga eraga okwali okuyaayaana kwe eri Abefeso okubeera nga bamanyira ddala nti amaanyi ga Katonda ag'amaanyi mu kuzuukira kwa Kristo Yesu gaakulembera ate era mu kwambusibwa kwa Kristo Yesu okubeera nga agulumizibwa era n'okukakasa ddala nti ag'amaanyi ge gamu agaali emabega w'okukyusibwa kwaffe abantu ffenna ge maanyi agatuteekerateekera okubeera nga tweyagalira mu busika oba omugulu obutulindiridde. Kati wano wakulu nnyo wakubanga tutegeerera ddala. Pawulo alaga amaanyi gali agaali emabega w'okukyusibwa kwaffe tegaakomaawo wabula ge maanyi ge gamu agajja era okukozesebwa mu kuzuukizibwa kwaffe nga Kristo naye bwe yaggyibwa mu bafu. Ate era amaanyi ago mu kuba nti ganaaba gankiza mu kuzuukizibwa kwaffe gajja kuba gatuteekerateekera okubeera nga tuyingira mu kubeera nga tugulumizibwa oba emibiri gyaffe nga gigulumizibwa kubanga tunyumirwa ebyo byonna kubanga tewaliwo kugulumizibwa owatali kusooka kubeera nga tweyambula emibiri gino. So emibiri gino gye tusooka okweyambula. Bwe tumala ogyeyambula olwo ntulyoka tusuubira ofuna emibiri egy'ekitiibwa olwo twesiimire mu busika bwonna obw'eggulu Katonda bwe yatuteeseza edda. Bufunze alaga nti kaakano Kristo agulumiziddwa. Ekiri emabega w'okugulumizibwa okwo ge maanyi gali agaakola mu kukyusibwa kwammwe mu kuzuukizibwa kwe ate era ge maanyi ge gamu agaamusitula omutwala mu bbanga n'okulaba ng'atudde awo w'atudde. So tuyina essuubi lya maanyi nnyo nnyini ddala nti okuzuukira kwa Kristo Yesu kifaananyi bukakafu nti Kristo ye mubereberye mu kuzuukira. Bw'abanga ye mubereberye mu kuzuukira, kaakano tulina essuubi nti oyo Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazuukizibwa okuva mu bafu, naffe emibiri gyaffe girizuukizibwa amaanyi ge gamu. Ensonga eyo ennyonnyolwa ddala bulungi mu Bakolinso essuula ey'e15 olw'16 paka olw'23. Bassebo ne bannyabo, ensonga y'okuzuukira si nsonga ya kuyisaamu maaso. Lwaki? Kubanga tewaliwo Bukristaayo bwonna owatali kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ebintu ebisingira ddala okumalako abantu emirembe n'obukyayi bwe balina eri Kristo, ensonga ey'okuzuukira kwe si migaati gy'akubisaamu, si kutambulira ku mazzi, naye ensonga ey'okuzuukira yesinga okubeerako
leenya, yesinga okubeerako nabe, yesinga okubeerako omutawaana, abantu okumalibwako emirembe, kubanga teriiyo muntu yenna mwabo abaali batambudde ku nsi kuno abaatandika ebidiinidiini ebyenjawulo eyali afudde n'agolokoka n'ava mu bafu ne yeebeezaawo. Omuntu ali ogu mu byafaayo by'ensi eno eyajja ku nsi kuno n'atambula mu butuukirivu n'akuuma amateeka gonna ataaliko kyakunenyezebwa, eyalanga okufa kwe n'alanga n'okuzuukira kwe, era nga bwe yabyogera bwe bityo ebyatuukirizibwa, y'ensonga lwaki waliwo obulabe bw'amaanyi nnyo eri okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abantu ne boogera bino ne boogera biri, ne batuuka n'ogamba nti eyafa ku musaalaba wanjawulo neyaziikibwa, ate n'oyo abalokole gwe bagamba nti yazuukira mulala, kubanga Kristo teyafa. Omu ku bayigirizwa be yafa ku musaalaba babuzaabuza abantu. Enjogera eyo yonna ya bulimba nnyo nnyini ddala. Ekinywereza ddala obukristaayo bwannamaddala okuba nti bukulu y'ensonga ey'okuzuukira. Singa teyazuukira, teri muntu yenna agoberera Mukama waffe Yesu Kristo yandibadde na ssuubi lyonna mu bulamu, kubanga kiba kitegeeza nti okufa kwaffe kwalitegeezeza enkomerero eya buli kintu kyonna. Naye bw'aba yavaayo mu bafu, tulina essuubi nga kaakano bw'agulumidde ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe, naffe tumanya ku lumu aligolokosa emibiri gyaffe okuva mu ntaana. Ebyo ebintu Pawulo byagenda maaso n'okuba nga annyonnyola mu Bakolinso ekisooka 15 yonna okunyweza ddala ensonga. Wabula ate ekikulu nnyo okunyweza nti ensonga eno gye tulaba mu Befeso 2 eyina ekintu kyetategeeza. Tuyina bassekigwanyizi bangi ne bannakigwanyizi be tugenze mu maaso n'okuba nga tuwulira nga bagamba nti mu kuba nti kaakano amaanyi ge gamu agaakozesebwa mu kuzuukiza Mukama waffe Yesu Kristo okuva mu bafu, ge maanyi ge gamu kaakano agakolera mu bakkiriza, waliwo bassekigwanyizi ne bannakigwanyizi abagenda mu maaso n'okuba nga bagamba nti mu kuba nti amaanyi ago mwegali mu ffe tusobola okutambula wano ne wali ne tugolokosa abafu ne tuwonya buli kika kyonna eky'endwadde. Wabula esinga okwewuunyisa, bangu nnyo mu kwogera naye banafu mu kiteeka mu bikolwa. Singa bwe kityo bwe kyali, tewandibaddewo muntu yenna mufu, tewandibaddewo muntu yenna alwala mu kkanisa. Ssebo ne nnyabo, amaanyi gano newankubadde gakolera mu ffe otukuuma, amaanyi gano tegali mu ffe kubeera nga tukola kino tukola kiri, kubanga buli kyonna kitulina okuva eri Katonda tukiina, naye kiri wansi wa bufuzi bwa Katonda. Ffe tetusobola kusalawo titugenda kukola kino, tugenda kukola kiri eri. Era njagala nnyo obeere mwegendereza nnyo abantu abo abeewayiriza ate era abeepika mu bintu ebatasobola kuba nga bakola ki, batuukiriza. Nti ate era ensonga enkulu ey'ofiibwako, omuntu asobola okubuuza ekibuuzo, ani eyazuukiza Yesu? Tutegedde amaanyi ga Katonda, ne ani yazuukiza Yesu? Kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kyali kikolwa kya bwa Katonda, ng'era kyekizingiramu obusatu bwa Katonda. Bwe twogera ku busatu bwa Katonda tutegeeza Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Bwe twogera ku busatu bwa Katonda tugamba nti Katonda ali omu naye ali mu ki? Mu busatu. Taata si ye Mwana, ate era Omwana si ye Mwoyo Omutukuvu, ate era Omwoyo Omutukuvu si ye Taata. So njagala tutandike nga tukakasiza ddala ensonga nti bw'oba osomye nga tutandika n'omuntu asooka ayitibwa Kitaffe, Bayibuli ekakasa nti Kitaffe ye yazuukiza Omwana, ate era Bayibuli ekakasa nti Omwana ye yeezuukiza. Bayibuli ekakasa nti era Omwoyo Omutukuvu yamuzuukiza. So bikulu bya kutegeera nti obusatu bwonna bwali emabega w'okuzuukiza kwani? Kwa Kristo Yesu. Bwe tutandika ne Kitaffe, Bayibuli enyweza mu Befeso 1:19 paka 2 Kitaffe eyazuukiza Yesu Kristo okuva mu bafu. Bwe osomye Bikola Batume essula 2:24, ate era nayo egenda mu maaso n'enywereza ddala nti Kitaffe mwene eyagolokosa Mukama waffe. Bayibuli egamba nti naye oyo Katonda yamuzuukiza bwe yasumulula okulumwa kw'okufa, kubanga tekwayinza kumunyweza. So bwetyo bwenyweza Kitaffe yakola ki? Yamuzuukiza. Ate era bw'oba osomye n'Ebikola Batume essula
eya 13 olwa3 paka 35 nayo enyweza ensonga y'emu wabula ina kusomerako olusookera ddala otegeerye ddala kyendi okutegeeza. Bikola bitume bikolwa 13 olwa3 paka 35 nengenda somako olwa3 lwokka. Bweti bwegamba egamba nti naye Katonda n'amuzuukiza mu bafu. Bayibuli bwetu bwekola ki? Bwenyweza. Ate era Bayibuli yennyini enyweza ng'eraga Kristo Yesu nga Katonda yagabana era yali mabega w'okubeera nga azuukusa omubiri gwe okuva mu bafu. Twala ekyokulabirako. Mubo tuta ekyokulabirako n'osoma Yokaana essuula ey'okubiri olunyiriri 19 egamba bweti. Yesu n'addamu n'abagamba nti mumenye yeekaalu eno nange ndigizimbira mu nnaku 3. Bwe yali ayogera ku yeekaalu yali anyweza mu ki? Mubiri gwe. Abo olwabiri abo Abayudaaya ne boogera nti yeekaalu eno yazimbibwa emyaka 46 naawe oligizimbira ennaku 3. Abo olwabiri mwemu. Naye yayogera ku yeekaalu ey'omubiri gwe, yali ategeeza okuzuukira. So ani yazuukiza Yesu Kristo okuva mu bafu? Bayibuli eraga ye mwene yenyigira mu kugolokosa mu ki? Omubiri gwe. Bw'osoma Yokaana essuula ey'e10 olunyiriri 17 nayo enyweza ddala paka mu 18 egamba nti kitange kyava anjagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwale ate abuwaayo ate asobola okwegolokosa. Laba olwabiri olw'18 tewali abunzijako naye nze nzekka mbuwaayo. Nina obuyinza obw'okubuwaayo era nina obuyinza obw'okubutwala nate. Ndowooza kitegedde. Yeewaayo kyeyagalire yeegolokosa okuva mu bafu. Teri muntu yenna eyali atambudde mu nsi muno eyali akoze kino Yesu kyeyakola. Era bwe tutunulira omuntu owokusatu ayitibwa Omwoyo Omutukuvu mu bwa Katonda, Bayibuli enyweza ng'eragira ddala nti Omwoyo Omutukuvu yagolokosa Kristo Yesu okuva mu ki? Mu bafu. Bw'osoma Baluumi essuula esookera ddala olunyiriri olw'okuna enyweza bweti ng'egamba nti eyalagibwa okuba omwana wa Katonda mu maanyi mu mwoyo ogw'obutukuvu olw'okuzuukira kw'abafu Yesu Kristo Mukama waffe. Bw'oba osomye Baluumi 8 olw'11 enyweza nayo bweti mu lw'11 egamba nti naye obanga omwoyo gw'oyo eyazuukiza Yesu mu bafu atuula mu mmwe, omwoyo eyazuukiza Kristo Yesu mu bafu, era n'emibiri gyammwe egifa aligifuula emiramu ku kuba omwoyo gwe atuula mu mmwe. Petero ekisooka 3:18 nayo enywereza ddala ku ki? Ku nsonga eyo. So bwe tutunulidde ekitundu kyaffe ekyakumeka ekyokubiri, ne tutunulira akatundu akakokubiri mu Befeso 2 akagamba nti n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo. Kikulu nnyo ffe okubeera nga ate tumanyira ddala. Bayibuli egamba nti n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo. Tumaze okubeera nga tuteekawo musingi nti amaanyi ga Katonda agatenkanika gaalagibwa si mu kuzuukiza kwa Kristo Yesu kokka, wabula ate era n'okumusitula mu bbanga kutuusiza ddala ku kutuula kwe. Tewandibaddewo kwambusibwa oba okusitulibwa okwa Mukama waffe Yesu mu bbanga wataali kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kino kitegeeza bw'abanga yatwalibwa mu bbanga oba yasitulibwa mu bbanga, ekyo tekyandibaddewo owataali kuzuukizibwa kubeera nga kwe kusookera ddala. Kuzuukizibwa kwe kusooka, okusitulibwa ne kulyoka kugoberera. Bufunze Pawulo alaga nti amaanyi ge gamu agaakola mu kuzuukizibwa kwa Kristo Yesu ge maanyi ge gamu agaali emabega w'okusitulibwa paka okutuula okwa Mukama waffe. Tulina okujjukira nga bwe twalaga mu ssomo mu kusomesa kuli kwe twakola omulundi ogwedde, twalaga nti Katonda mu kuba nti ekirimaanyi oba ye nannyini maanyi, kyonna ky'asalawo okukola asobola okikola, kyonna ky'asuubiza asobola okituukiriza. Bw'oba osomye Yobbu 42 nga bwe twalaba luli olwokubiri, Yobbu yalaga nti Katonda kyonna ky'aba ateesezza okukola asobola okikola, era tewaliwo kyonna kisobola muziyiza kutuukiriza ekyo ky'aba ateesezza okukola. Ensonga lwaki
tulaba mukama waffe Yesu Kristo nga ne bwe yali tannaba kufa yagenda mu maaso n'okuwa obunabbi obw'okusitulibwa kwe. Bw'oba osomye Yokaana essuula ey'omukaaga n'osoma olunyiriri olw'enkaaga-mu-2 yagenda maaso n'ogamba nti kale kiribeera kitya bwe muliraba omwana w'omuntu nga alinnya gye yali olubereberye. Kristo yali tayogera ku kirala, yali ayogera ku kuyimusibwa kwe. Oluvannyuma lw'okuzuukizibwa mu bafu ekyali kiddako kwe kubeera nga asitulibwa olwo alyoke atuuzibwe ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe ali mu ggulu. Era n'oba nga weeyambisizza ekyawandiikibwa ekiri mu Yokaana essuula ye-14 olwokubiri kinyweza nga kiraga mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Bw'agamba nti ŋŋenda tali kusonga ku nsonga ndala wabula asonga ku nsonga y'okusitulibwa mu bbanga oba okutwalibwa mu bbanga. Ebyawandiikibwa bingi bisigala nga binyweza ensonga eno. Yokaana 14:12, Yokaana 16 olwokutaano, Yokaana 16 olw'ekkumi, Yokaana 16 olw'ekkumi-n'omusanvu, wamu ate era ne Yokaana 16 olw'28 nga tetwerabidde Yokaana 17 olwokutaano, wamu ate era ne Yokaana 20:17. Zonna zinyweza bunywezi. Ate esinga okwewuunyisa nti Dr. Luka ye alagira ddala okuyimusibwa kwa Kristo Yesu kwaliwo kutya. Alagira ddala okuyimusibwa okwa Kristo Yesu kwaliwo kutya. Jjukira okuzuukira kwe kulembera ositulibwa. Okusitulibwa kugobera kye tuyita kuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo. Luka essuula eya 24 olw'5 bweti bwegenda maaso n'ogamba nti n'abatwala ebweru n'abatuusa e Beseniya n'ayimusa emikono gye n'abawa omukisa. Olw'5 awo olwatuuka nga akyabawa omukisa n'abaawukanako n'atwalibwa mu ggulu. Okutwalibwa okwo Luka atulagira ddala nti kyaliwo abantu bano nga bagendera ddala mu maaso n'okuba nga bakola ki? Balabira ddala. Era bw'oba osomye n'ebikola batume essuula esookera ddala olw'omukaaga paka olw'omwenda, ensonga eyo Luka era agigaziiza ddala. Bamalayika ababiri bwe bagenda ddala mu maaso n'agamba, abasajja mmwe Abagalaliya, lwaki mutunuulira oyo Yesu atwaliddwa mu ggulu? Engeri emu gy'agenze mu ggulu bw'atyo era bw'anaakomezebwawo. So kino kikulu nnyo kya kubeera nga tutegeera ddala nti bwe tutuuka ku muwandiisi gwe tuli okubeera nga tutunuulira byawandiikira ekkanisa y'Abeefeso ayitibwa Pawulo naye yagendera ddala mu maaso n'okujaganya wamu n'okukakasiza ddala okwambusibwa okwa mukama waffe Yesu Kristo okutuukira ddala ku ddaala ery'okuba nga Kristo atuuziddwa mu bifo ebisinga okuba nga biri waggulu ennyo. Era bw'oba osomye ne Beefeso essuula ey'okumeka, Beefeso essuula ey'okuna olunyiriri olw'omunaana egamba kyava ayogera nti bwe yalinnya waggulu. Kulinnya waggulu kwe kumu n'okwambusibwa okwa mukama waffe Yesu Kristo. Nti era olaba nti ne mu Timoseewo ekisooka 3:16 ensonga eno eyogerebwako ddala okutuukira ddala ku nsonga gye tulamba Filipi 2:9 paka olw'11 Mukama Katonda waffe n'akwasiza ddala obuyinza Kristo eri ebintu byonna, era buli lulimi ne lulagirwa okubeera nga lunayatula nti Yesu ye Mukama, na buli vviivi lyonna kubanga linaagonda oba ne likka wansi eri olw'obukulu obwa mukama waffe Yesu Kristo. So ensonga gye njagala okunyweza wano y'ensonga egamba nti kaakano bwe twogera ku Kristo okubanga atudde ekifo ky'alimu kaakano mwatuuziddwa ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe ali mu ggulu, ekifo ekyo kitegeeza okubeera nga ayina obufuzi bwonna, ayina obuyinza bwonna, ayina amaanyi gonna agateekeddwa mu mikono gye okubanga alamula n'okufuga ebyo byonna ebiri mu ggulu n'ofuga ebyo byonna ebiri ku nsi ne wansi w'ensi. Mukama waffe Yesu Kristo ye mukulembeze ow'amaanyi ate era ow'amagezi ow'ensi eno. Okutuula kwe ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe ali mu ggulu kitegeeza ddala nti omulimo ogw'okununulibwa gwaggwa dda. Omulimu gw'okununulibwa gwaggwa dda. Ensonga lwaki bw'oba osomye Bebulaniya
essuula ey'10 eragira ddala nti bw'oba otunuulidde ensonga eno n'ogyekanyiza ddala bulungi titatudde nti waliwo ebitannaba kuggwa atudde kwa byonna byaggwa dda egamba nti naye oyo bwe yamala okuwaayo saddaaka emu olw'ebibi kutuusa emirembe gyonna n'alyoka atuula mu mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitegeeza omulimo gwonna gwaggwa dda. Bw'oba osoma Ebbulaniya essuula ey'12 enywereza ddala ensonga olunyiriri olwokubiri ng'egamba nti nga tutunuulya Yesu yekka omukulu ow'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo olw'essanyu eryamuteekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba nga anyooma ensonyi n'atunula n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe eya Katonda. So ekifo Kristo kyalimu kifo kya bufuzi, kifo kya buyinza, kifo kya kulamula ensi eno era esinga okubeera nga kyewuunyisa nti zimalayika mu kutonderwa kwazo zatondebwa mu ngeri ey'ekitiibwa ennyo nnyini ddala era ziweebwa olukusa oluyimirira nga zeetooloola namulondo ya Katonda. Naye bw'osoma Ebbulaniya 13 teriyo malayika yonna oba efaanana etya oba etya etuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe ali mu ggulu. Bw'osoma Zabbuli ey'10:10 olusooka etulaga nti Mukama waffe Yesu atudde ku mukono ogwa ddyo era eyo gy'ali ng'alamula paka abalabe be banaateekebwa wansi w'ebigere bye. Era omuntu yenna oba nga wekkaanyiza ne Ebbulaniya essuula essookera ddala paka essuula ey'10 Ebbulaniya egaziiza ddala okulagira ddala obukulu bwa Kristo. Asukkuluma bamalayika, asukkuluma Musa, asukkuluma Aaron, asukkuluma Yoswa, asukkuluma ze saddaaka zonna n'ebintu ebiki ebirala n'ekitabo eky'Abakolisaayi nga kwotadde n'ekitabo eky'Okubikulwa byonna ebitabo binywereza ddala obukulu obwa Mukama waffe Yesu Kristo. So ensonga gye njagala okubeera nga nayo nywereza ddala nga tetunatunulya katundu kaffe kasembereyo ddala mu ssuula eno emu gye tuli mu ssuula esookera ddala onyirwabiri tuli otunulya kwe kutegeera nti okulinnya kwa Kristo Yesu waggulu, ensomesa eyo ey'okulinnya kwa Mukama waffe Yesu Kristo waggulu mu ngeri emu oba endala si nsomesa ewulikika ennyo mu mubiri gwa Kristo Yesu, ate nga okulinnya kwa Kristo Yesu waggulu ensomesa eyo nkulu nnyo kubanga bwe yalinnya mu bifo eby'omu ggulu mu ngeri ye kaakano ey'omwoyo ajjuza ensi yonna era atuukikako buli muntu yenna agenda mu maaso n'okuba ng'amusaba. Ebbulaniya essuula y'omusanvu olw'abiri eraga no alokola abo bonna abasembera eri Katonda okuyita mu ye. Kwotadde ne Ebbulaniya 16 kaakano tuweereddwa ebbeeto semya namulondo y'ekisa okuba nga tufuna obuyambi n'obusaasizi mu kiseera eky'okwetaaga. Kristo y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Lulinga ali ku nsi kuno nga waliwo ebitundu gy'atasobola kubeera, nga waliwo abantu batasobola mutuukako, naye kaakano mu kifo ekyo kyatuddeko kaakano omukono ogwa ddyo atuukikako abantu bonna abamukowoola okuyita mu ssaala era ayamba bangi, ayamba abantu bonna abalina obwetaavu. Katonda kaffe akasemberayo ddala katulaga nti n'atuuzibwa mu bifo by'omu ggulu. Bwe twogera ku bifo by'omu ggulu tulina otandika nga tumenya ekifo eky'oggulu. Bwe twogera ku ggulu lino si ly'eggulu erisooka oba eryokubiri, ne twogera ku ggulu eryokusatu owali namulondo ya Katonda waffe, era eyo Kristo gy'atudde ku mukono ogwa ddyo. Efeso 3 enyweza ebifo eby'omu ggulu. Naye mu kino kye tuli otutunulira bwe twogera ku bifo eby'omu ggulu tutegeeza nti kaakano obw'omuntu bwa Kristo Yesu buweereddwa ekitiibwa. Obw'omuntu bwa Kristo Yesu buweereddwa ekitiibwa ekitaweebwangako malayika zonna, mu kuba nti obw'omuntu bwa Kristo Yesu kaakano bugulumiziddwa. Bw'osoma Ebbulaniya 8 egenda n'enyweza ensonga eno mu ssuula y'omunaana olusookera ddala. Kale mu bigambo bye twogedde kino kye kikola. Tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu. Nti kaakano tuli okwogera obw'omuntu bwa Kristo
bugulumiziddwa waggulu wa zimalayika zonna, era eyo waali oba waatudde ali 100 kinnaakyo Katonda, ali 100 ku kinnaakyo omuntu, era awo waatudde wakolera omulimo gwe ogw'obutabaganya, era nga ye mutabaganya yekka wakati w'abantu ne Katonda, wakati wa Katonda, era waatudde wakolera omulimo gwe ogw'obutabaganya eri abantu ne Katonda. Teriyo mulala alina akola mulimo ogwo wabula Mukama waffe Yesu Kristo. Era bw'oba otunuulidde ensonga eno yonna mu kuwumbawumba, Pawulo kwali okuyaayana y'ensonga y'okuba nti Abeefeso yali ayagala balabe ekitiibwa ekya Kristo n'amaaso ag'omwoyo, kubeera nga bamanyira ddala nti ekitiibwa ekyo kyekyali kirindidde emibiri gyabwe. Era bw'oba osome Bafilipi, njagala okubeera nga nyweza ddala ensonga zino nti bassebo ne bannyabo, kweyagala kwaffe tetugenda tandikira mu ggulu, kutandikira wano bwe tutegeera ebyo byonna Katonda byatukoledde okuyita mu Kristo Yesu, ng'omanyi olina amagenda amalungi agakulindiridde, n'otegeera essubi lye wayitibwamu, tolinda lwankyasanyuka, otandika lwaleero, kubanga omanyi nti kyonna kyoyinza okuyitamu leero kya kiseera buseera, wabula ebintu eby'ekitiibwa n'essanyu bye bikulindiridde. Bafilipi ssula ey'okusatu olwabiri lugamba nti kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindirira omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo, aliwaanyisa omubiri ogw'okutowazibwa kwaffe okufaananyizibwa nga omubiri ogw'ekitiibwa kye, ng'okukola okwo bwe kuli okumuyinzisa n'okussa ebintu byonna wansi we. Yeyo n'ensonga baganda bange, ensonga eyo bw'omala ogyekaanya tegeera ddala bulungi nti ensonga lwaki Pawulo yatandika n'ebigambo byatandika nabyo mu Lw'ekumi-n'omusanvu okuyaayana nti amaaso gaabwe gagende maaso n'okubeera nga gamulisibwa, oba baakirwe bategeere obukulu obw'ensonga. Era naffe olunaku olwaleero bino bitwetaaga. Mubamu ensi weekukuba, n'ogezaako kino ne kigaana, mulimu endwadde, mulimu ofiirwa, mulimu okusoomoozebwa okw'enjawulo, ne buli olowooza ku bintu ebitulindiridde n'olaba Katonda ebintu byatuteesezateeseza mu Kristo Yesu, byatuukiriza byonna mu Kristo Yesu, n'omanya nti oli mu Kristo Yesu, ate Katonda amaanyi gonna ge yakozesa ago mu kuzuukiza Yesu, mu kulinnya kwa Kristo Yesu mu bifo eby'omu ggulu, mu kutuula kwe, era amaanyi ge gamu gagenda okuddiramu nti amaanyi ago gakolera ddala mu ffe, obeera n'essuubi ng'omanyidde ddala nti Katonda alina kyakuteekera, era essanyu lyo terisalibwawo, kikyolina leero na kikyotayina. Nsaba Katonda nga bw'ali ow'ekisa, kozesa ebigambo bino okunyweza n'okugumya n'okuba n'essuubi, kikola n'amaanyi emirimu gyonna gy'okola. Beera mwegendereza, buulira enjiri, kola byonna ng'obikola ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Naye era njagala okugamba nti ekisingira ddala kyekikulindiridde ate kyekinnindiridde. Bw'anabakkiriza nate tunatandikira n'omulundi omulala okuba nga ate tweyongera ddala okuba nga tugamba ensonga. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amin.